ky'omutaka w'ekyalo mu Lubiri. Ekikijaho bwanyuma ya mukama w'itaka Bukenya Paul aho muto guri obuyija gutema kandi ogwabire gwagwire gukamugira ngo tagarika ku ntema nuko kwiruka aketa abantu ko kutwavorekere mu makuru gitu g'enshonga. Iri izuba nansamba nuko kwika omwanya ogu aho muto guri akagukinga kandi okucondoza kuriyo n'okugenda omu misho. Nga bibba abantu nange kyangamba nti okyeyakaasa n'ekigamba kankomewo biddala kalima kakawedde tugenda kulima tubona ne boots nazambadde tugenda mu nnimiro kati tukolesha bwe tuteze ebyaffe tuteze muti gwaffe abadde bajjako abantu abadde bakikola mu kyalo omuntu tewali yamuyimiriza gwayimirira bwonna. Obwataka kinjira omwanya ogu abatura barumu Hassan Ndugu mweshongozi bamugira ngu hina abafere ababiri nibibira abantu omwanya ogu. Nakole fujjo lyonna era yatuulako ne ku muti guno omwami ono siwe kiri nze mbadde njagala maama okuva na leero ng'oyagala emirembe mu kifo kino okuva na leero ng'oyagala emirembe n'abantu baleme kwetta maama okwatagane ne security nga gavumenti bwe yakuwa obuyinza abantu basooke beesonyiwe ekifo kino. Naye buli lwe tunakkiriza ebintu nga bino ne bigenda nga bimeruka nga tetunnafuna bukakafu abantu baffe bagenda kufuna obuki ate obuzibu bwe bufunika gavumenti egenda kunenya nze kubanga nze gwe yakwasa omulimo guno ogw'ebyobuwangwa. Nansamba yayemereza abantu bona babyembije omwanya ogu hakugira ngo omuto ogu gwaba gwinemu emisambwa ne baiza kwija bagambira abantu. Tekimpadde maanyi kugamba abantu oba kubakakasa nti wano waliwo ensonga sinnabagiraba naye ŋŋambye essaawa eno abantu abali wano nga banoonya okumanya n'okutegeera tewannabaawo bukakafu bukakasa kifo kino. Nansamba yagira ngo nibaza kushitama nabo kikwataho bagamba nshonga ezi kandi babuuze n'abatuura abikwata aha muto ogu n'abasamize ne security tusooke tunoonye ensonga eno nti ddala kituufu ntuufu. Njagala kubagamba bigambo bino nga mugjeeko bano aboogedde nga baakuno ku kyalo njagala bajje baŋŋambe nti balaba omuti guno nga gugudde. Abatuura bashemererwa n'okukinga omwanya ogu aho omuti ogubire guri bakugira ngo abashuma babire babakora omusiri ogu bakubafeereramu. Nze nadda ku gundi kuno n'enkuyita n'enkugamba jangu olabe ekigudde mu ggongolola yaffe y'Erwengo. Kituufu bwegabanga amaanyi weegali era galambika abasawo ab'ekinnansi abasamize bonna ne basooka ne bategeera musambwa ki bw'abanga Nnaalongo yakoze ag'amaanyi. Omuto ogu kaba gwagwire emyaka 3 ehingwire kunga gwijire gwagaruka gwayemerera omusabite mwe ehingwire. Amakuru agasha kwa Karema Bashir omu Rurengo.